Amaka agasoba mu nkaaga agalimu abatuuze abasoba mu 2,000 mu muluka gw'Ekakabala mu ggombolola y'e Butuntumula basobeddwa bya nsusso. Enkuba bikotyo eyafudde embye mu kitundu kino ng'erimu ne kibuyaga n'ereka ng'ebintu ebisinga byonna byonooneddwa. Wentuukidde ku byalo okuli Naalongo, Nnyondwe, Kyamuyunula, Ndi Bulungi n'ebirala ebisingawo mu muluka gw'Ekakabala ng'abatuuze basobeddwa eka ne mu kibira era nga ennimiro zaabwe okuli ensuku z'ebitooke ssaako n'emisiri gya muwogo byonna nga biri butaka. Ibadde mu nyumba omwo masepiti bidomora byonna byatise sina kyensigazizaamu niwe neebaka sirinawe bintu byonna byatobi era nga bw'okiraba nti siwaga nti ekosezza etya kwakyo kyeyogerera nga kati ekyokuzzaako era kunoonya ekigyenkola ki buli muntu ayadde takisuubira kubanga tusaawa eno kyembadde nsaba buyambi tuzaawo eno lumu endala kubanga n'abatu era bakoseddwa era namuddwaliro ndese amaana okummanja. Gavumenti etuyambe tudduukirire tuli bubi enkuba etukubye ebitooke bigudde amayumba gagudde abaana ffe bakubiddwa bulooka zibakubye kati tuli bubi. Abakulembeze b'ekitundu okuli ssentebe w'ekyalo kya Naalongo Richard Luwembera ne Salim Zimula Serunkuuma kansala w'omuluka gw'Ekakabala abantu bwe bakoseddwa bya nsusso era nga beetaaga okudduukirirwa mu bwangu. Minisita ow'ebigwa bitalaze atuyambe kubanga ekyamazima Naalongo tubadde tetuli bulungi nnyo naye ate tubadde tetutera kusabiriza naye ku mulundi guno tuli bubi embuyaga etuyisizza bubi nnyo. N'abakulembeze baffe kuva ku bamemba ba palamenti ne abakulembera disitulikiti eno okusala amagezi ng'obudde bukyali okuyambako abantu abakoseddwa naddala kati abatalina wakusula era abatalina wakubeera n'okutuyambako ku byokulya. Bano nno si beeboka enkuba beekosezza bukyanga etandika okutonnya era ng'abamu ku bakulembeze bakiteeka ku kyakusaanyaawo miti wano nno ne basaba gavumenti okusitukiramu ebeeko kyekola. Nakawuba Irene ku lwa MRU TV.